Koko Master Shine muwala wa Moti labika ndowooza taasoboke atandise munanga atekuba taata we ali muyigiriza kuyimba naye muganda wange yonna gye biggweredde byengenda okubeera nga nkutuusaako Dr. Jose Chameleone kye yeekoze munanga ate wali e Burundi kibadde kikambwe nnyo ali mu kulya munanga ate life mu katambi wano akabadde kakutte munanga ate akati ku sayidi y'emu Zaira Baby avuddeyo ne yeebaza munanga ate mikwano gye egisobodde munanga ate omubeererawo ng'akuza amazaalibwa ge bampita Geminati nsinziira ku Geminati Yugi wabula kansooke munanga ate nkutegeeze nti akatambi kano kabadde kakutte munanga ate ettabbu Koko Master Shine taggwayo muganda wange yonna gye biggweredde actually kasooke tulabe embeera nga bw'ebadde. Ani asooka tandika leeta yajirwa kanakana yajirwa kanakana Oleso oluyimba mbadde ndumagira kwatula mpadde budde kati naye ntandika kati sayidi yange babadde bagoyingamu munanga ate crazy n'oluyimba kawala ka Moti era nga bw'olabye munnange nga bwe kibadde munanga ate mu katambi kaakati nno Koko Master Shine agambye nti nno eyo ebadde munanga ate paati 1 katulindiire munanga ate paati ey'okubiri yonna gye binaggwera naye nno kankongereyo munnange Dr. Jose Chameleone kye yeekoze munanga ate e Burundi kibadde kikambwe abadde mu life wali nga bw'ogezaako munanga ate okulaba Anyway, my friends, this is the Palm Beach in Burundi, Bujumbura. That is Lake Tanganyika. Right there is Lake Tanganyika, the second deepest lake. Ye Dr. Jose Chameleone nkugambye omusajja ono ayogeza munanga ate abantu obwama omanyi yagenze n'amiitinga munanga ate pulezidenti w'e Burundi yabadde ne puroguramu nene nnyo munanga ate eshayidi eyo e Burundi so nja kubeera nga nkuwa update yonna enaba efaayo ku Dr. Jose Chameleone. Wabula nga nkwongeddeyo Zaira Baby gabadde mazaalibwa ge gye buvuddeko era ng'avuddeyo ne yeebaza munnanga ate abamubeereddewo nga akuza munnanga ate amazaalibwa ge bibadde bitya mu katambi kansooke mbikuweekokko. Zaira is my name and I'm here to thank everybody that wished me a happy birthday yesterday and also I appreciate your time and the gifts and everything. I don't take you guys for granted.
Thank you for making my day so wonderful and colorful. Thank you so much. May the good Lord bless you. I really appreciate it, and I'm still appreciating you guys. Thank you so much for the gifts. Actually, till now, I'm still counting my money, and also oh God. Thank you guys. Thank you for the wishes. Thank you for the gifts. Thank you for the mobile money messages. Oh God. Thank you guys. I appreciate you. May the good Lord bless you. And wonna wemwajje mukama abaddizeewo ekingi ekisingana ekimwakoze ntya kimwampadde. For my babies, mom is really proud of you guys. Thank you for making my day so wonderful. May the good Lord bless you more and more and more. Thank you for loving me. Thank you for sharing my work. Thank you for commenting and all whatever you do to make our account move very well. Thank you, my TikTok people, Instagram, Snapchat, WhatsApp, Facebook, and all. Bye, guys. Mukama bankumire. Neyanzanyo neyanzege. Chitufu sitoma neyanzege. May God bless you all. Abadde Happy nga boogeza ku Munangate okulaba abantu bangi baavuddeyo ne bamuwa Munangate ebirabo kw'ossa n'okumwagaliza amazaalibwa amalungi. So bw'atyo bw'avuddeyo n'abeebaza ak'ensusso. So bwenti Munangate bwe nkoze kakasa nti olayikinga vidiyo kw'ossa ate n'okusubscribinga. Gwe kasita obeera ng'osubscribinze lindirira bulindizi Munangate update. Gwe just ebisigadde byonna biturekere.